olunaku lubadde luwanvu oba kaŋŋambe ennaku zibadde mpanvu kubanga tubadde tuli mu bikujjuko tumalako omwaka muganda wange, era ente, enkoko, embuzi n'obusolo buli bwe mumanyi obulungi ennyo muganda wange byonna abantu babisaanyizaawo muganda wange, era ebikujjuko bikyagendera ddala mu maaso bwe twogerera essaawa eno abantu bwe batyo bakyabinuka. Ekiro ekyakeesezza ennaku z'omwezi nga lumu, katugambe nti ennaku z'omwezi nga lumu omwaka guwedde ku 6 gw'ekiro, fireworks zaavuze kumpi buli wamu, era munnange General Museveni bw'atyo yagezezzaako okwanguyirizaako mu kwogera ng'akola national address emalako omwaka mwe bwe byeyogedde. Munnange waliwo ebitaagenze bulungi ennyo mu matu g'abantu abamu, era muganda wange okusinziira ku mbeera eriwo, Ssemakadde nga President wa Uganda Law Society yayimukiddemu NUP nga bayita mu Secretary General David Lewis Rubongoya, nabo bannange bwe batyo ne basitukiramu Simon Kagwanjala munnamawulire, Kanale Mugumi, bonna babako boogera ku nsonga za General Museveni zeeyogeddeko tugenda kuba tubiraba wano ku Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo. Ate era muganda wange bwe tugendako ku mutendera gw'ensi yonna, Uganda n'omukago ogwa BRICS bwe batyo bali butoola, era waliwo okulabula ku nsonga eyo. Ate Trump naye abeera nkolokooto ku bawambi aba Hamas be baawamba, agamba nti abo munnange balina okubeera nga bakomezebwawo bunnambiro. Bwekyo munnange ewatali kumalira budde, katusookere ndowooza eri Uganda Law Society President waayo Ssemakadde, Isaka Ssemakadde. Wano nno si musanyufu n'akamu, era akubye ebigere Museveni byeyogedde n'amutegeeza nti munnange olina okubeera ng'ogoberera ssemateeka w'eggwanga, so si kumala gwogera olw'okuba nti gwe otudde mu ntebe pulezidenti w'eggwanga togenda kubeera ng'ogoberera ssemateeka w'eggwanga. Wano nno munnange Ssemakadde nga bwe tumumanyi obulungi nti tasiba zikweya, agambye nti njagala okubabuulira essiga eddaboozi terigenda kubeera nga ligendera ku kutiisatiisa kwa General Museveni n'ebiragiro bye, olw'okuba gavumenti eremereddwa, bo bamala gasalawo bwe batyo. Kati n'olw'ensonga eyo mbu okuwa bondi naddala abo oba abeera bakwatiddwa mu nsonga z'emmwanyi, oba abo bonna abazize obusango obufaanaganako bwe butyo nti onabbye enkoko bamuwe bondi, nti ekyo muganda wange General Museveni okukigaana kiba kitegeeza nti abeera alina engeri gy'agala okufukamira ku ssiga eddamuzi wamu ne poliisi. Era agamba nti nno ekyo tekigenda kubeerawo yadde n'akamu. General Museveni alina okulekeraawo okubeera nga alagira bulagizi, eddembe ly'obuntu lirina okubeera nga liteekebwamu ekitiibwa, so si kumala gasalawo nti olw'okuba ng'oli pulezidenti osalewo mbu olw'okuba mmwe mulemereddwa mu gavumenti yammwe mulemereddwa, kakati olwo ate ojje oteeke amateeka eno ku poliisi terikuwa bondi. Nedda, agambye nti ebyo tebijja kubeera nga bisoboka, era bannayuganda balina okulwana okukuka ejjembe okulaba ng'ebyo ebintu ng'ebyo tebikkirizibwa, nti gavumenti erina okuteeka ekitiibwa mu nkola ey'amateeka okusinga okulagira obulagizi nga ba-undermininga judicial independence. Tekigenda kubaawo. Agambye the judiciary must remain independent and steadfast. It's not a tool of political convenience. Ssemakadde era ono awagiddwa bannayuganda abawererako ddala nga bagamba nti oyo Ssemakadde waffe y'oyo, kubanga tetugenda kubeera nga ate munnange tugendera ku mbeera efaanaganako bw'eti amateeka constitution olujjo tugiteekewa. Ssemakadde agambye nti walina okubeerawo
okugoberera amateeka tetugenda kubeera nga tugendera ku bintu ebifaanaganako bwe bityo. Nedda abigaanye. Kati nno Ssemakadde munnange ebyo byayogeddwa General Museveni si ye yekka abikubyemu ebituli, si ye yekka abikubyemu ebituli. Era tulaba wano munnamawulire Simon Kaggwa Njala naye agamba nti nedda ebyo nga bikyali awo, ebyo nga bikyali awo. General Museveni akyayogera ku ebyo. Naye waliwo mujjukire bulungi nnyo mu kutambula nga abantu beekalakaasa nga bagenda ku Parliament, waliwo abaakwatibwa ne basibwa era ne batutegeeza nti bano baabalya ebisiyaga, babasodomayizingira mu makomera. Ekyo kyo nga tebakyogerako. Wabeewo abakyogerako ensonga eyo bagi addressinge tugitegeere, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ebisiyaga byaweerebwa wano mu ggwanga. Ne bwe kiba nti waliwo abantu bavuddeyo ne beemulugunya ku mbeera efaanaganako bw'etyo nti baalibwa ebisiyaga kyokka ate ne batafiibwako, ne watabaawo kwegamba kukyogerako mu bulambulukufu. Mujjukira March to Parliament protests ezaaliwo, abantu abamu bagamba nti baabalya ebisiyaga, baabalya ebisiyaga, naye tewaliwo kunoonyereza kwonna. Kati Simon Kaggwa Njala agamba nti nedda ekyo tetusobola kireka bulesi ne kigenda bugenzi bw'ekityo, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti homosexuality wano bamucriminalizinga, kitegeeza nti amateeka galina okubeera galuma ku nsonga eyo, balina okubeera nga bapuliikinga water, ate munnange bwe batyo ne badeliveringa wine. Tikisoboka kuba. Era munnange abantu nga bakuba omulanga eri bannaddiini, ba spiritual leaders, ba religious leaders, bonna abaveeyo babeeko kyeboogera ku nsonga eno, kubanga ekyo tekiyinza kugenda bugenzi bw'ekityo, kubanga abantu bakyogerako yiriwa kubadde okusinziira ku General Museveni baali bakyamu, naye ate bwe baatuuka mu makomera nabo baddizibwako emisango nti abasajja munnange bababikkula bootu ku nsonga eyo. Kirina okuba nga kyogerwako. Ate era munnange mu mbeera y'emu munnamawulire Kanale Mugume naye avuddeyo n'abaako eyeemulugunya naddala munnange ku bya Museveni okubeera nga yaweze police bond. Kanale Mugume yagamba nti okusinziira ku mateeka oba Police Act, amateeka agafuga poliisi, nti ekyo munnange kiri mu tteeka omuntu okuweebwa bond. Omuntu alina okubeera nga poliisi afuna police bond n'awoza ng'ava wabweru. Kati bwe kiba nti General Museveni akiweze, kiba kitegeeza nti poliisi eyolekedde akatyabaga ak'amaanyi, obuzibu obw'amaanyi, kubanga abantu bagenda kuba bo beesigama mu tteeka, bagenda kuba beesigama mu tteeka. Era kiba kitegeeza nti kati awo General Museveni abanga agamba nti aleeseewo okusika omuguwa wakati wa poliisi mu mateeka n'abantu, bo bagenda kuba mu kkooti bagikyalenjinga, so nga ate General Museveni yalagidde bulagizi. Kitegeeza nti awo wayinza n'okubaawo embeera ey'okukozesa obubi obuyinza, naddala poliisi okukozesa obubi obuyinza bwayo, nti kino kiyinza okuba kigenda kutagetinga abantu abali ku ludda oluvuganya, bayinza okubasiba naddala ba political opponents nga tebabakkiriza kubeera nti nno bateebwa, oba oli awo n'okuba nti balinako be baagala okubeera nga bakwata. Abantu bagamba nti ekyo bakireese lwakuba bayinza okubaako balina be baagala okubeera nga bakwata. Era munnange ku nsonga y'emu David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General owa NUP afuddeyo n'agamba nti Museveni ebintu byaliko biragira ddala bannakyemalira obw'ekika ekya waggulu, kubanga tusobola kwebaza poliisi wamu n'amagye okubeera nga gakuba abo abaali beekalakaasa ogenda ku Parliament nga bavumirira obuli bw'enguzi. Ekyo munnange kirala nnyo nga weekwasa nti nno bintu bye baali bakola ebyokwekalakaasa baali bakoppa ekyali mu ggwanga erya Kenya, okwekalakaasa okwaliyo
kati nti wano baali bagezaako okuba nti bakoppa ebyali ekkinya eri kyeyatutegeezezza already nti abavubuka bagenda e Iraq oba bagenda e Iraq okubeera nti bakuuma contracts ze baali bagenza okubeera nga bakuuma emirembe esaidi zeeri kubanga jjukira nti bano baalina obumanyirivu mu mundu nti ekkinya baali baagala kukozesa bantu ng'abo okubeera nga bakuba abeekalakaasa kati olwo babisibe ku gavumenti. Ekintu gino Museveni kyagamba nti bo bannange already wano baakigwamu. Ate bwe tugendako mu disitulikiti eya Apak mu bikujjuko eby'omwaka bannange eno agavaayo si malungi yali n'akamu era akigambibwa okuba nti police officer yakubye omuntu n'amukuba essasi n'afa. Babiri bannange bagendera ku bisago abantu babadde bajaganya okwingira omwaka omujja era territory police wali mu Apak district bali mu kunoonyereza akunjege eno eyaguddewo police officer eyategerekeseeko nga PC Ekokole Richard Pius yakubye era natta omuntu omu amanyikiddwa nga Kabonesa Jessica wa myaka 3 abalala babiri nabo munnange ne bagenda ku bisago. Omu ku bo ye Apoko Doris wa myaka 28 ate omulala ye Oboko Maxwell wa myaka 23 bano bagendedde ku bisago nga bali mu kujaganya omwaka. Kakati kigambibwa okuba nti munnange bino byabaddewo ku ssaawa 6:30 ku Kidyeri oba ku landing site emanyikiddwa nga Kungu Ferry Landing Site Aganga Parish. Kati okusinziira munnange ku gafe eyo bagamba nti police officer ono yabadde ku guard nga yali ku duty ssaawa ezo ssaawa nga 6:30 omwaka tuguyingidde. Kati gurupu y'abantu eri 30 oba 40 bwe batyo ne bajja nga bajaganya omwaka 2025 olwo balonze amayinja tetumanyi busungu gye babadde babujje baliko kubeera nga bakasuka amayinja nga bagakuba ku barracks police barracks nga bagolekeza era ne batandika okubeera nga batambula basemberera Ekidyeri. Munnange officer n'ageza kukuba amasasi mu bbanga ogezako batisatisa badduke naye nga abantu bannange bwe batyo nga bo bajja buzzi. Olwo munnange process eyo n'akuba amasasi ku nnyama era kigambibwa okuba nti gakutte abantu 3 omu ku bo n'afiirawo ku sport. Abafunye obuvune baatwaliddwa mu ddwaliro Apaka General Hospital basobole okubeera nga bafuna obujjanjabi obwa waggulu kubanga munnange ekyasi bwe kikukomba balina okubeera nga bakwanguyira kisinzirawo ekikukubye. Ye officer ng'amaze okubakuba bw'atyo yataddeko kakukula tondeka nyuma yaddukiddewo era bakyali mu kumunoonyereza. Ate munnange wano mu Kampala wano emutumbwe abantu 15 bwe batyo munnange bafunye ebisago eby'amaanyi muno mulimu n'abaafudde mu kakugumuko oba stampede mu kanyigo k'abantu wali ewa Pastor Tom Mugerwa nga munnange nabo bayingira omwaka. Pastor Tom Mugerwa yabadde ategese olukuŋŋaana mu kisaawe ewankulukuku abantu 15 bwe batyo munnange ne bafuna obuzibu obw'amaanyi. Kigambibwa okuba nti wabaddewo kwegamba embeera eyaleetedde abantu bano okubeera nti bafa kubanga pastor omu yalangiridde nti munda waliyo space. Fikira nti zabadde ssaawa 4 ez'okumakya abantu babadde munnange batandise ddi okubeera nga bayingira ezatuuse ssaawa 2 ez'ekiro. Kirabika munnange obutebe ne buggwawo ne space neggwawo munda ng'abantu bali mu kanyigo ak'amaanyi. Kati olwo DPC w'Ekatwe David Kamugira agamba nti ne basalawo okubeera nga baggalawo geto kubanga jjukira nti bapasita bano baweebwa obukuumi kati bagaddewo geeti naye ssaawa zabadde ziri 3 ez'ekiro wabaddewo eyabadde abuulira enjiri n'agamba nti munda mulimu space kati abantu balina okubeera nga beenyiga buli omu ayagala kubeera ng'ayingira. Era munnange kigambibwa okuba nti mu kaseera ako kennyini abantu 15
bafunye obuzibu obutagambika okusinziira ku babadde bagambye nti yasoze kulaba mirambo 5 nga giri awo ku ttaka gigudde. Naye oluvannyuma bannange bagenze okubeera nga bakakasa nti okufa kw'abantu kwabeeredde ddala nga kuli siriyasi, kubanga kigambibwa okuba nti abantu abaliyo mu 10 zagenze okubeera ssaawa ezo maaso eyo nga bakakasa nti babadde bafudde kuba babaddusiddwa mu ddwaliro. Abantu bafudde basokola mirambo 5 awo balowooza nti olyaawo nti kale abalala babaddusiza mu ddwaliro banaagenda okubona. Naye bannange bagenze okubeera nga ate bafuna amawulire agafeeyo nga babakakasa nti ate waliwo n'abalala 5 bafudde. Bwe gutyo omwana ogenda kubeera nga ogenda nga gulinnya mpola mpola. Abo bannange ne babeera nga bafunye obuzibu mu mbeera efaanaganako bwetyo. Basoze kuwulira nti nno olugambo nti emmotoka yabatomedde, waliwo accident, naye ne bakizuula oluvannyuma nti kaabadde kanyigo. Abantu balwana okubeera nga bayingira munda mu kyaki. Kino nno bannange kiddiridde embeera eyaliwo mujjukira bulungi nnyo akakugumuka akaaliwo stampede, era nga tuyingira omwaka 2022 Freedom City wali Habitatix yali ategeseeyo abantu 11 baafa, era nga muno mwalimu n'abaana 7 abaafiiramu mu njega eyo. Si byakuzannya yadde n'akamu. Omwaka munnange okuguyingira kiri awo, naye ate okugumalako nakyo kiri awo. Ate ye Pastor Sserwadda munnange gaakaba gaakomba akyali mwennyamivu nnyo era aweera nkolokooto, taligenda kubasonyiwa. Pastor Sserwadda munnange ati Namboole tebaamumulemesezza nti abadde yateesa dda, yasasula dda, naye munnange ennaku z'omwezi zabaddemu 23 eyo ne bamutegeeza nti ate tajja kusobola kubeera nga ategeka olukuŋŋaana e Namboole. Jjukira nti Pastor Sserwadda ono n'omu ku abo ababadde boogera naddala ku buli bw'enguzi nga boogera, baavayo ne boogera, era munnange Namboole yamuyise mu myagaanya gya ngalo. Kigambibwa okuba nti munnange amaze okubeera ng'alemererwa, yanoonyeza awalala bw'ayinza okubeera nga ategeka okusaba okumalako omwaka, era kigambibwa okuba nti yafunye ekifo okuliraana akayanja ka Kabaka we yafunye ekifo, era munnange omwaka abagoberezi be bwe bagumaliddeko awo. Eyo nga tuvuddeyo, Uganda n'ensi endala 8 bwe zityo munnange ate tezaafuuse dda bammemba mu mukago ogwa BRICS, era Moscow yamaze okubeera nga erangirira amawulire agattaasi. Omutwe gugamba nti Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda wamu ne Uzbekistan munnange be batyo bayingidde dda omukago guno ogwa BRICS. Ba BRICS partners abajjudde, era munnange awatali kubuusabuusa otuyingiridde January nga 2025 Russian Foreign Minister nga ayita mu Ministry eya Foreign Affairs amaze okubeera nga akakasa ng'agamba nti ensi endala 4 zamaze dda okubeera nga zifuna invitations, era ng'agamba nti okuva January nga 2025 munnange ensi zino Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan munnange bwe zityo zimaze okubeera nga ziyingizibwa BRICS, era bafuuse ba BRICS partner states bamaze okubeera nga bakonfaminga nti ensi zino zimaze okubeera nga zikonfaminga nga bwe ziri ready neetegefu okubeera nga munnange zifuuka bammemba ba BRICS abajjuvu, era okwanirizibwa okubeera ba partners nti kwamaze dda okubeera nga munnange akusindikibwa mu nsi endala 4 okusinziira munnange ku statement eri chairman aba BRICS nga ye Brazil
bano bamaze dde okubeera nga balangirira nti ensi zino munnange zakweyalenze dda partner status mu bwangu nga bamaze okubeera nga bafuna confirmation era nga bagamba nti bagenda kuba bapulaninga okuestablishinga full coordination ne partner states okusobola okubeera nga ba involvinga ensi zino okubeera nti munnange zigenda kuba zikwatagana wamu mu association eno. Naye ajjukira munnange nti waliwo abagamba nti bino biyinza okuvaako obuzibu okusinziira ku bintu ebizibu Uganda byerina ate kati walinga abongera okubeera nga basajjula kubanga Uganda mugimanyi erinnya eno n'eno ate bwe yeegayirira bano bawaayo kasente bannange ate tuli bubi. Naye nsuubira okuba nti kirabika ndowooza tewagenda kubeerawo ndowooza basu era nga bagaa nti ekyeyuniza ennyana munnange kibeera mu kibeere. BRICS group eno yatandikibwawo 2006 era Brazil yali nsaale, Russia, India wamu ne China. South Africa yajoyininga 2011 January nga lumu 2024 Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia ne United Arab Emirates bano munnange nabo bwe batyo beetaba mu BRICS era okusinziira munnange ku 16th BRICS Summit eno nga Russia nga eri wamu n'ensi endala bwe batyo bagitegekera wali mu Kazan October 2024 ngenda kuzimeza 22 era summit eno yeetabibwamu ne UN Secretary General Antonio Guterres era waliyo n'omuwendo ogw'abakulembeze abalala ab'amawanga amalala ga non-member BRICS states abeetabayo. Kati waliyo Turkey, Palestine, abo bonna baaliyo nga 24 October mu summit eyasembayo gye bakwasaganya wali e Kazan. Mu kumaliriza bwe tugendako munnange mu ggwanga erya America, Trump bw'atyo alabudde ne sikulabula yenna agambye nti release hostages soon. Trump president wa America bw'atyo alabudde aba Hamas nti balina okubeera nga bata abawambe be bakwatidde eyo mu bikwesese by'e Gaza babate bunnambiro. Trump mu bigambo bye bitonotono yagambye nti let me put it this way, kati bagambye bwe nti yagambye nti they bategeeza ba Hamas better let the hostages come back soon. Nti bano munnange bawagaabwa baali badde baleka abawambe bakomewo ewaabwe naye bwe yabuuziddwa akusize fire okuyimiriza okulwana. Trump yagambye nti ekyo munnange tugenda kulaba oba kibaawo, tugenda kukiraba.